mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video njagala twogere ku nsonga. Waliwo eyataddeko comment ku video emu ey'amalaalo n'agamba nti kale nga nnyonnyola nti bo bazanyiranga nnyo ku malaalo akanya ne bayiwamu amazzi ne bageebakako, kale ng'alaga nti baagazanyirangamu nnyo amalaalo ntegeeza ebijja ge bayita amalaalo. Ekintu ekyo kituufu, naffe twabikolanga nga tugazanyiramu, tukola buli kimu. Ebiseera ebisinga buli amalaalo ago babeera bagalongoosa obulungi, kiba kisikiriza abaana bano abato okubeera nga baagala okugazanyiramu bulungi nnyo. Ate n'ekirala gabaako ebimuli ebirabika obulungi, era naffe bwe kityo bwe kiri okugamba bajjajja baffe, bannyaffe, bakitaffe baasimbangako ebimuli ebirabika obulungi. Era nze ebimuli nasooka birabira ku malaalo, ebimuli ebiyitirivu nga biri ewantu wamu, nga bimuli birabika bulungi, ng'ebimuli byennyini ebimera ava ku bino bye bateekako ebizungu, naye ebisimbe ne bimera bulungi. Nasooka birabira ku malaalo mu kyalo eyo ewaffe, nga ndaba amalaalo bagalabirira bulungi, bagasaako ebimuli, bagalima, bageera. Ebiseera ebisinga amalaalo ago obeera omwana omuto musobola okukola kyonna kye mwagala. Njagala mukimanyi nti obeera ng'oli mwana muto, bintu bingi by'obuuka ne bitakwata bulungi nnyo. Osobola okubuuka eddagala naye takwata, n'ate omuntu omukulu n'alibuuka ne limukwata. Kati w'obeera omuto, ky'enjagala omanye, bingi by'owona, bingi ebitakwata, bingi by'okola ne bitakunyigiriza ng'oli mwana muto. Kati n'ekyo kye wagambye nti mwazanyiranga nnyo ku malaalo, nga byonna bye wayogedde bye mwakola, tewali buzibu bwonna. W'obeera omuto okola ky'oyagala, osobola okwebaka ku malaalo, osobola okukola kyonna ky'oyagala olw'ensonga nti obeera muto. Buli lw'okula bintu bingi nnyo by'obeera ogenda okutomera ate bikukwate. Ekyo ky'olina okumanya. Kyenjagadde nnyonnyoleko eyo comment gye wataddeko. Buli lw'okula bingi ebikutomera ate ne bikukwata. Njagala nkubuulire kati essaawa zino njagala oddeyo mu kyalo ng'okuze nga bw'oli awo nti kati oli mukulu, genda oddemu ogabuukirebuukireko nga bw'oli. Kyenjagala ekisooka bajja kulowooza ogudde eddalu, ekirala bakubuuze abantu b'otulugunya bakoze ki. Abagenda okulaba ng'ogabuukirabuukirako oba ng'ogatulirwayo amazzi bajja kubuuza nti bannange abantu b'otulugunya abo abaafa bakoze ki. Lwaki tobaleka baleke emirembe bakole ki? N'olwekyo bw'obeera omuto okola ebintu ate nga tosobola kuddamu bikola mu bukulu olw'ensonga nti obeera okuze. Ky'okola kyonna obeera okitegeera era obeera n'ekigendererwa lwaki okikola. Ky'ova olaba nti si kirungi kukola bintu ebyo eby'enjawulo nga bye nagezaako okubabuulira, naddala ku bantu abo abaafa ku malaalo ago oba ku bijja ebyo. Olw'ensonga nti buli lw'okula ky'okola obeera okimanyi, obeera okitegeera, oba n'ekigendererwa lwaki okikola. Ky'ova olaba nti ojja kukikola, omuntu oyo omufu omuzimu gwe guyinza okuba mwagusiba, naye tosigala kyekimu mu bulamu bwo. Kuba omuzimu oyinza okuba mwagusiba, talina ngeri ayinza kwerwanako omufu, naye era obulamu bwo tebujja kusigala kyekimu mu mbeera eya bulijjo. Olw'ekyo ky'obeera okoze. Kati n'olwekyo abantu abo abaafa sijja balimba beetaaga obbawa ekitiibwa kyabwe n'obbalekera emirembe gyabwe, okitegeera. Bwe kityo bwe kiri. Abantu abaafa abo bakambwe nnyo. Kati olaba nti kati obeera okuze, tosobola kukwata mu bibbo by'abalongo nti oggyemu ssente. Kiba tekisoboka n'omulundi n'ogumu. Byo byolaba byoba ogenda okubeera mu nsi ng'osiraana, ensi ekukuba emiggo. Omanyi ensi eno ekuba emiggo bannange, simanyi oba mukimanyi. Ensi esobola okukutulugunya, esobola okukuba emiggo n'okikakasa, nga buli lw'ogenda bakugobaganya bugobaganya. Buli ky'okwatako nga kifa, buli ky'otuukako nga kisiraana. Ebiseera ebisinga wabaawo ekiba kikutambulirako, ky'oba wasobya, kye wakola, kye baakuteekako, ab'empalana, abantu ab'enjawulo nga baakikuteekako olw'ensonga nga bwe mumanyi ensi eno gye tutambuliramu. Kati n'olwekyo kyenjagadde mbannyonnyole, buli lw'okula olina okugenderera. Kwegamba n'olwekyo bingi by'otomera ng'obadde okuze. Kyenjagadde mbabuulire just obeera olina kwegendereza bwegendereza. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi.
Mweraba.